Tetulina buzibu kuteeka vidiyo y'omwana osinga obuyambibwa zedda wiikisi 2 ekintu wajja okukwata wano tewabeerawo ateeka vidiyo omwana oyo kumuswazaswaza munnawe asolole mukazi munnawe nawe oli kikazi omukasajja asobola kutuusako ekintu kino kye yamutuusako ngeza ogiteekayo kikazi gwe nkumanyi bulungi nnyo nonyereza sherini yayasula eddeira omumanyi ne musaloni yange wajjayo kinyondo kimmanyi ekyo kimmanyi ngeza omuteekayo buuza Dragon Queen amanyi Dragon erabidde nze tebindya ale kisinga n'okunnyiza nze kuntiisatiisa kati oba gwogambye simaye gwani simagwani busimanya nkumanyidde wana kusanga wa mukazi watolekana boleka nchaka ndozo omwenge gwakuwunzizza nze kati kino mbagamba wendi ngenda kubatekerako location yange ku simu yange wemulabira video eno location egenda kubanga kweri already kati mbalinze mujjenga we muli wenna agaana okuba meetinga neŋŋaana okuba meetinga mumanye nti ndi mutiitiizi ate namwe saagala mubeere batiitiizi kuba mugala kulwana mukole buli kimu kyonna kimusobola njagala mukole buli kimu kyonna kimusobola buli kimu mu kyolo ne kyemugala kimusobola okwonoona saagala bikome mu kwogera. Action speaks louder than words, better than words. Better do actions than just shouting here. Temulekana mujje mukole kiteekeddwa okukolebwa than okulekaana era saagala muddemu mundeekaanire kyenjagala okukola njagala mbalabe nga mukoze action musituke nga we mwabadde mujje mukole action or otherwise nze ate nze jjo beerumbira singa obadde omuteekayo nga mumuyambe tewali ttabu naye tewali omukazi olutolumuluma tugenda mutwala ku deportation bamusibe bamale bamutteka kikwe vidiyo oba omuyambye otya sente zigala kugenda kugundiya oba omuyambye togenda bimuteekerayo tujje kunoonya avude byonna katta yonna ne gy'oli boogenzi geza omuteeka kuba togenda bamumya nyondo tetulina buzibu kuteeka vidiyo y'omwana osinga obuyambibwa zedda wiikisi 2 ekintu wajja okukwata wano tewabeerawo ateeka vidiyo omwana oyo kumuswazaswaza munnawe asolole mukazi munnawe nawe oli kikazi omukasajja asobola kutuusako ekintu kino kye yamutuusako ngeza ogiteekayo kikazi gwe nkumanyi bulungi nnyo nonyereza sherini yayasula eddeira omumanyi ne musaloni yange wajjayo kinyondo kimmanyi ekyo kimmanyi ngeza omuteekayo buuza Dragon Queen amanyi Dragon erabidde ate n'ekirala nyondo bisinsiya muteeka atya vidiyo ne muteekayo fulasi y'omwana omwana muba mulina okumubikka mulina kulaga maama we naye omwana agenda kulaba n'omusajja atwaswale nga kafuuse ka pulezidenti konna nga bakasaza nti baali bakasula oba akeegaana mubeera professional mwe tujja bagulako omusango ne ku YouTube ko omwana omuto mayina omuteeka atya bati mu kamera muba mulina okumubikako ne mumuteekako ekintu ekimuziyiza okulabika identity ye oli mukazi muzadde nnyondo gwe nanyigidde bividiyo byebyo tugenda kukuba left right and center gwe kati kansooke nnyonnyole ku malobooza go ge muwulidde bane mwasibye mutya muli mutya yenze Rosette nsaba mumpulirize bulungi yenna abeera wadde kano ka vidiyo obudde awulirize bulungi amaloboozi gemba playing demugawulidde galimu abantu ab'enjawulo atali omu batali babiri badde bakozesa essimu ey'omuwala era nga bamubuuza otaddeyo ne basabula otaddeyo ne basabula kaakati nga sinnagenda wala omanyize embeera n'obujulizi ate ebiseera ebisinga simala gakola kintu nga nkyekoledde kyaffa lwali lumu mba ndi awo sinaana kumanya kw'ono omuwala Perusi ayina omwana kati omuto ali lubuto lwa myezi 9 obudde bwonna asuubira okuba nga azaala nali ndi awo ku ssimu yange nsangako message omuwala nga ali Saudi Arabia muganda wa Perusi ng'ajja nga ntekerako voice note yiino eyasookera ddala njagala buli kimu nkiplayinge buli kimu nkibalage njagala mujje mu attackinge bulungi nga nange nnyimiridde ngenda kuba mbalinze sister wange ali Dubai ali lubuto
atalina omwana wa mwaka gumu atalina asulirira ate talina wakusula naye ngaokusula tulina buzibu twali tugenda funa sente zo tuzimusindikire naye kati saawa zino tetumanyi bwali ozi bamusanze ku street ne bamukwata vidiyo ne bagitusindikira naye kati tugeza kumunoonya kati taliyo kati simu tugenda kumujja naye ngaali Dubai simu ebayitawo batya kankusindikire kwano audio waali ogenda okupandooza gw'otegeerawo bambi badde nsaba kutuyambako maama kimbadde nsaba amaloboozi gano mugawulidde ono omuwala nali sinaba kumumanyako Perus nga sinaba kumanyako kigenda mu maaso naye simumanyi ng'omuntu ku simu yange nsangako eyo voice note njibikula omwana ngamba ebintu ebyo nga muddamu gamala nga mpa eno vidiyo sanze wane wali ekimotoka wano ekiro nnyo saa 6 ng'ali wano kati n'aŋŋamba ali kwaka akazimbe mu korido okitegera ne tutwalayo ebintu kati we twatutta ebintu taliiwo ebisanzewo bintu byokka vidiyo eno ngenda kugiba puleyingirawo mugirabe kyeka alina we yeekukumi omusana bamusanga ku street vidiyo ngenda kugibaterawo awo sanze wane wali ekimotoka wano ekiro nnyo saa 6 ng'ali wano kati n'aŋŋamba ali kwaka akazimbe mu korido okitegera ne tutwalayo ebintu kati we twatutta ebintu taliiwo ebisanzewo bintu byokka so kyeka alina we yeekukumi olw'omusana olw'ekibugumu ssaawa 6 ez'ekiro ng'ali awo n'omwana n'olubuto lwa myezi 9 era n'alaga omusajja n'amugamba kazimbe kali mu madala mwenkola ki mwensula tugende mpola then tujja wano amaloboozi gono omuwala gali a bit down naye kangezeeko okuba nti nja gwongezayongezaako naŋŋamba bw'ate kati mukulu nsaba kunsonyiwa naye kati muwala mbadde mufunye oba osobola omugenda gyosobola okutuyambako gyasobola okuzaayo okubono omwana ewa kati ono omuwala oluvannyuma lw'okuŋŋamba nti nno mupositingeko ne musaba ebifaananyi n'abimpa ne bipositinga ne mbuuza bannange eriyo yenna amanyi omuwala ono bamunoonya alina omwana omuto kubanga yampa ebifaananyi nga omuwala asitudde omwana ng'asitudde omwana we omuto n'abimpa n'aŋŋamba mpositinge nkole ki noonya omuwala mulangeko tumanye gy'ali saali mubi ne mbikwata ne mpositinga kubanga saabirina era nali simumanyi bano ekibayombya mbu nakwata ebifaananyi by'omwana ne mbipositinga mubagenda kutuuka ekiseera mbu omwana ahandike mbu okukaaba muganda we ye yampa ebifaananyi ng'oli asitudde bebi we n'agamba positinga ebifaananyi ebyo omuntu yenna anaaba abalabyeko ng'amanyeko we bali tumanye we bali tube nga tumuwa obuyambi kuba muganda waffe asula mu korido asula wabweru naye ssente ez'okwebaka tusobola okuzaafodinga n'okulya tulabe ng'ate tufuna programu esobola okumuzaayo ewaka ng'amaze okuzaala muwulirize bulungi muwi namba yo like osobola musisinkana enkya kubanga ye tajja kumujja ku interview yanga buzibu kuba kati angambye asulirira then neche then atalina omwana kati bonna biri awo twetaaga ku buyambi obanga eningeje esobola kubanga family yebadde esobola okusotayo ku ssente ne tetumanyi process bitambula bitya okufulumya ono omwana gwalina kati badde nsaba nti oba nkyosobola okugendako namutukirako interview ne tulaba ki ekiddako tusonde ssente nga tumanyi ki ekiddako kati mukulu nsaba kunsonyiwa naye kati muwala mbadde mufunye oba osobola omugenda gyosobola okutuyambako gyasobola okuzaayo okuno omwana ewaka muwi namba yo like osobola musisinkana enkya sigenda kupulayinga zonna vidiyo nagibozera saakitaddeko kati ono omuwala Perusi yaŋŋamba naye kamwe nnyini n'aŋŋamba Rosette nkulinze tuli wano otwali tumaze okumuzuula n'oluvannyuma lw'okupositinga waliwo abaŋŋambye ali Satwa ne muganda we namba n'afuna amawulire nti gy'ali era naye kamwe nnyini yanneegambirako
lwakuba nti amaloboozi tegali kweno ssimu yanneegambirako nti Rosette obudda nkulize n'okuba kasaakoze eki sayeebase Perusi mwana muwala mukulu ategeera n'atuula nenkwata kamera ne twanja ensonga njagala kujja ku Kinyusi abaneewerera okujja bajje nga banywevu tulabe kati waneeno gana amaloboozi yeetaaga buyambi nti nyagako nawali tukole kyonna kiri kati gana amaloboozi bwe twamala okukola interview Perusi n'ampa ebifaananyi bya taata w'omwana n'ampa n'ebifaananyi bya taata baby taata lubuto nansaba nangamba taata lubuto nkwegaye tomupostinga muleke kubanga ye tukyayogera naye asobola okupa ku buyambi namugade kiina buzibu nze kyongamba kyenkola ki kyenkola oba yagala muteekeko nja kumuteekako oba tuyagala muteekeko sijja kumuteekako era bwati bwe yaŋŋamba amaloboozi tegali kiri agange gaagano nahaddeko oli omu yekka ow'omwana mpuliriza nnyo omuntu kyabeera ansabye kuba nange ndi muntu oli aba ne reasons ze kati basala kutegeerera muntu jjukira abazze yeetaaga buyambi nti nyambako nawali tukole kyonna kiri kati ba tolina nte kukola ki kumutegeerera aba alina reasons ze respectinga nnyo ekirowoozo ky'omuntu enjogera y'omuntu kusaba kw'omuntu mbi respecting era nagikoze kwambala nyina ebintu bawuba n'ekifaananyi kyenakozeseza kimu kyokka kyata omwana omukulu oli kyakikozesezza nedda mu kusembayo nalabayo ekifaananyi ate nekisaagala kayana naye wano nga ŋŋamba mukwano gwe yapostinze oyo omusajja tayala kayana naye fenna tulina empaka yena mukwano gwe bonna balina empaka mama wange alisi namugamba omwana alisisobola agenda posting agamuloboozi gemulyaga Perusi sijja kuzanya voice notes zonna naye kandu batandikire ku ntono bagamba ku ntono ba ku luto omuwala Saudi Arabia ajja aŋŋamba Rosette muganda waffe yatubulako asula madaala asula wabweru bwe tuwulira alina omwana omuto asulidde ali lubuto tubaire tukimanya nti ali lubuto naye twafunye amawulire wala tukole ki tuyamba amawulire bagajjawa kati mukwano gwe yasooka okubeera naye ye yafuna video n'agigatagata n'agitekayo ku mutimbagano kati oli n'agifuna n'agiraba n'alaba nti muganda waabwe yali yakibakwekanga olwedde ali lubuto alina omwana omuto but still ali ki ali lubuto kaakati nenkola ki nempuliriza omuwala bye yaŋŋamba naŋŋamba nkole ki munoonye nentandika okupostinga omwana oyo mukole ki munoonye era omwana mpa ne location nanga Rosette nkwegayiridde funa akadde gendako ewantu wano eno kubanga bagamba waali kati nankwata ekifaananyi nga walaganga naŋŋamba nti baŋŋambye ekifo gyali eyo Frigi Moral nandagawo ekifaananyi nembanga amanyiiwo nze kamwenyini nesitula neŋŋendayooko nene ndaba nga sina wentani naga kawugezi nga wobolya ojja kumusanga atambula naye mu byonna kyenyinza obbagamba nti abantu bajja ne banoonya abantu aba media okuba postingira abantu baabwe okubakuyambako kino bayambako kiri naye ne babasaba ssente ekintu nze kyembadde sikola nti omuntu mbamanyi olwedde alina ebizibu bye mu kubeera n'ebizibu bye ate mbasaagala kola ki nsembezayo nkwegayiridde ddiya so mbasaagala kola ki mbasaagala ate mmanyi alina ebizibu ate nange neegatteko ate mugambe mu bizibu bye balina ate bampe ssente ekyo sikikolangako ate ng'abalala bo baate baagala kumanya babasaba ssente kikwewuunyisa nti n'olunaku lwe nasobola ogenda okunoonya omuwala ya transport wange era gwe mukwana ali Saudi Arabia osobola okunjulira kirungi kya byonna gw'oyimiridde wamu nange era wansuubiza n'oŋŋamba nze buli kimu nkina n'obukakafu n'amaloboozi g'omuwala ogalina ng'omugamba Rosette ajje akole ki ankoleko interview ndi ready okitegeera kati mu byonna nenkozesa transport wange omundi ogwasooka
sina gwe nasaba $5 nenkosa transport wange omundi ogwali ogwokubiri nengende woli omuwala nga nkyanoonya oyo omuwala nenkosa transport wange nenva eno Shalujah nengendeyo Satwa wonna ng'ogasegasemu wamusereze nakozesa tezika wansi wa $5 oba kale 4 mbabuulira mazima mu process yonna tambula dda wano dda wali naye ndayira nga ntya Katonda siina muntu n'omu gwe nasaba $5 nejo n'omuwala gwe nali naye namulaga sente ze nasasula ne tugenda ne batukomyawo kubanga namupiikinga ne mutwana tugenda Satwa ne mala ne mukomyawo ewuwe ne mala nenzirayo ewaka so transport gwe nakozesa yali mungi nesina muntu n'ogu gwe nagamba nti banaye mumpeeyo akasente abantu basaba sente za transport ne basaba ne sente z'obudde bwabwe ze kyesaakola era ebiseera ebisinga bwe nti bwe nkola ebintu byange naye omuwala kamunyininyini yakwata videos nga omwana we asula mu veranda nga basula wansi n'aziwa mukwano gwe n'aziposting omwana ne mumwepostingira mwekka nze ebifaananyi bye bampa nembipostinga neŋŋamba bannange ate nga baŋŋambye bugambi nti bannange ono omwana mubamanyi omukyala yabuze naki n'omwana kati ssaawa zino eno bwe muvaayo ne mwagala ate okunneefuulira mbu simanya na postinze omwana simanya na postinga omwana simanya nenkola vidiyo simanya bwe nakola vidiyo abantu tebanabayamba tebabayambye kali nekino njagala nkibagambe bw'ovaayo n'ogamba nti ŋŋenda abantu banyambeko si kyatteeka togenda kukaka muntu nti naakuyambe kino mbabuulira mazima ate n'ekirala nti abantu nga bo nabo balina ebizibu ebyabwe kati jangu abantu obasaba okuyamba naye nga si mu mpaka kubanga nabo balina ebizibu ebiki ebyabwe kati mugambye mu voice note nti omuwala bamututte saba bagenda mukwata bamale bamudiporting ani abalimba kati temumanyi process naye omuwala mumutadde ku pressure mumukozesa ensobi mumulaga nti ebintu byangu ekisooka alina omwana tata we tali wano talina mwana wadde birth certificate talina alina olubuto olwagenda okuzaala lulala tata omwana tali wano eno netagenda kuba na birth certificate process mpanvu muko yes asobola okuzayo abaana naye sente weeziri so we mubanga mulumbi omuntu nti abayamba abeko kyabakolera ate temuddaawo ate kufuna abantu balala kukola kimbu tebampadde buyambi musobidde obuyambi beera bwampaka mikwano oyinza n'okubanga oliawo obuyambi ne butajja leero maybe ne bujja enkya oba ne bujja mu weeks 2 maybe ng'omuntu ow'omutima ogumenyeko amangu n'ayina n'obusobozi okuyamba nga vidiyo tenaba kumutuukako mu wiiki singa 2 mu mwezi vidiyo nekola ki nemutuukako kati mwe muli abali ku studio y'omwana bamutaddemu embeera mumulaga nti embeera nnyangu mbu wagenda amala okuzaala mbu nafuna omwana we mbu bagenda mudipotinga mulimba ki lwaki bamukwata omulundi ogwasooka ng'alina omwana ne bamutwalayo awiru ne bamala ne bamukomyawo lwaki tebamudipotinga kati mujjawo obukakafu nti bw'anaamala okuzaala bagenda mukwata omwana we gwazadde ne bebi we babadipotinga bazze e Uganda muli mukwabya omwana oyo omuwala nze sikeerangako ku makya ne mbanoonya nze kamwenyininyini mwanneenoonyeza kati ombanga mwagala kunzigulako lutalo ndi more than ready ate bamugamba mugenda kunoonya mpaka Abu Dhabi mugenda kunoonya mpaka watemwetaga kunoonya mugenda kundoopa mugenda kola ki you are free to do whatever you want ate nze mu bulamu ekintu ekisinga okunyiiza ye muntu okujja okuntiisatiisa ngenda kukola kino ngenda kola kiri nze mba njagala n'okikolerawo there and then zisagala ebintu byakunsuubiza nakuntiisatiisa nze mba njagala n'okikolerawo kati mwaluddewo dda ne mulwawo bamama ne batata kubanga mpulira amaloboozi gammwe mangi temuli muntu omu temuli babiri si mukyalo omu si mwami omu muli bangi amaloboozi ngawulira mwataakinze muli mu kuyomba mugenda kunkolako obw'omulamuzi mugenda kundoopa mugenda kunoonya ne Abu Dhabi yonna gye nnaabeera kati mbasaba munnoonye kubanga ndi ready for you kino kyo mbabuulira amazima ani gwe mutiisatiisa mukole kyonna kye muwulira mwagala okukola kubanga mwe abannoonya kati mukubayamba nze nemba kwa service ey'obwereere nenteekamu ssente ezange kye munnanga nti napostinze temwayambiddwa temunaba kuyambibwa lwaki mugenda kutumalamu ekisa bannaye lwaki mwagala okumalamu abantu ekisa mwe musuubidde nti nno okuyamba kubeera kwa mpaka nti omuntu agenda kujja ku mpaka ayambe omuntu bamulabye bagenda kujja ku mpaka ayambe yanyi abagambye nti oyo omuwala takyetaaga buyambi n'omwana eyasooka okumupostinga mukwano gwe amawulire okusaasana ne baganda be okumanya nti n'omuganda we ali lubuto lwe yali yakweka ye kenyininyini ye yayamba nti n'omuwala oyo yali asula mu madaala ng'asula mu wansi wa bizimbe n'omwana ate nga naye kamwenyini ali lubuto ekintu ekiri very dangerous okitegeera
so kati omwana yalina ebizibu by'essimu abalina olubuto olwo ate essimu abalina ono omwana just mulaba mulumirirwako naye muli mu kumwonoonera mwabali mu kuleekaana oba mwasuse kunywa walagi ne mweteesa mukati katuleekaane nze mmwe mumanyi ne walagi wammwe kubanga mpuliranga n'amaloboozi tegali nno muge mukozesa mwasuse kuteekako bwakata ne mujjambu mujja muleekaana nze temuleekaana munnoonye amasimu agange kwegali essimu eyange kweri mugimanyi munnoonye n'oba nga oyala kuwa location kati njagala mmwe abali mu kuleekaana njagala munsabe location yange njiba we mujje ate bwe mugaana okujja nze nja beerumbira nze nja beenoonyeza kati njagala mbawe location yange njagala omu ku mmwe ajje mu inbox yange Perus enamba yange ogirina yes kyekirungi kya byonna njagala nze anyway ngenda batterako location nze ngenda betterako location wembeera mbalagirire location yange entufu wembeera kati njagala mujje ate saagala mubeere batiitizi kubanga mwagabye mugera kuno yene nabanziruse Abu Dhabi nze sigenda kudduka nzirukira kinkoze eki siina gye ndaga wendi era njagala ku namba yamwe ennyini munteekereko ngenda bateekerako location yenna ali willing okujja wendi oba musajja oba mukazi njagala mujje tufaafaagane saagala kummanyiira saagala kamanyiiro wemba munywedde obwenge buwalagi ne bubajjula ku mitwe ne mulowooza nti muli bakambwe nnyo musobola okukola buli kimu musobola kyonna nze temummanyiira mbagamba temummanyiira mmwe bakazi mmwe ne basajja mmwe oyo omwana muli mukumuwabya mumulaga nti buli kimu kyawedde mbukati bamukutte mbumukumukwata mbukati bagenda kumuripotinga ani abalime bagenda kumuripotinga bameka be bakwata n'abaana ne bagenda batipotinga ne bakubakomyawo mumubuuze batakimanyi olwokuba mwakamulaba mwakamufuna lwaki ono omuwala abadde naye ebbanga n'ebbanga oyo omuwala gy'abadde abeera naye n'ebbanga n'ebbanga lwaki ye si yavaayo n'ayomba era naye vidiyo twagikola naye omuntu mumusabye okubayambako azagikoze ate nga mbadde nkyali kuwiringa kulaba nti kiki kye tuzzaako nga ne muganda unamugaye ne mugamba ddiya kakati abantu ebiseera ebisinga tusobola okuyitamuko ku bantu bw'abanga amaze okusumuluka ali strong alyoke ntutiramuko ku bantu ne tufunamu ku buyambi fena nga tulina group yaffe twabule mukyasobola okusondayo kubanga ebiseera ebisinga nange ncontributinga nengendo omuntu mafuta gange buli kimu kyange ne wesanga nti olusi bambi omba nyinamu akasente sigazamu akasente naye ne mulekerayo okitegeera nenga sisasuddwa bwe nsinkanwa nti akasente kampeddeko sirina nomugaa munaye nobajala kuwayo kasente naye nja kola ki nja kukimakinga any other time ate nga mwe mba mulina okusasula nze kubanga mbawadde service eri free naye nenkosa amafuta agange nenkosa obudde obwange nenkosa buli kimu ekyange n'abaana banyamba bakola zi videos nze mbasasula at the end of the day nemutandika ate okummanyira mu ngeri bwetyo Perus odidde abantu abo bakutegeerere balowooza mbu process nyangu gwe okutambula n'abaana abo nga we bali mu kulimbalimba mbusoma bagenda kudipotinga mbodde waka basiru ani agenda okudipotinga lwaki wali ng'olina omwana omu bakutwala guka mwenyini wakinneegambira ne bakutwala ku deportation obama ne bakukomyawo lwaki bakukomyawo abataalina abaana ne badipotinga gwe lwaki bakukomyawo lwaki tebakudipotinga kati kyogamba saawa eno yentuufu bakukwate n'omwana omuto n'omulala bebi bakudipotinga oddeyo waka lwaki mwogera bye mutamanyi mbwamala okuzaala mbugagera temumanyira abantu muyinza okulowooza nti mwe mugenda okuvaamu ssente zigenda okutwala abo abaana ssente zigenda kubeera ntono muyinza okulowooza mbu ssente maybe beetaga nusu 2 ku 5 nawe ali mu kuyimba simanzi yamufuna nze yamulonda simanyi nenkola ki w'omulonda ne kitegeeza ki yesu wakola omutima omulungi n'omulonda mukama akuwa omukisa naye ate temumanyira abantu nabo bagezezzaako kola ki kutandika kuyamba nze okuntuma okunoonya omwana we netandika okumunoonya nga siweddwa wadde olw'ataano nenteekamu buli kimu kyange mumpeemu ka respect akatonotono kati ebyo bye muddaawo ne muleekaana tugenda kuyomba ne wabeera Abu Dhabi nze gwe muntiisatiisa ate ebyo nze tebindya ate kisinga n'okunnyiza nze kuntiisatiisa kati oba gwogambye simaye gwani busimanya nkumanyidde wana kusanga wa mukazi watu oleekana bwoleeka nkyaka ndowooza omwenge gwakuwunzizza nze kati kino mbagamba wendi ngenda kubatekerako location yange ku simu yange womulabira vidiyo eno location egenda kubanga kweri already kati mbalinze mujje nga we muli wenna agaana okuba miitinga neŋŋaana okuba miitinga mumanye nti ndi mutiitiizi ate nammwe saagala mubeere batiitiizi kuba mugala kulwana mukole buli kimu kyonna kimusobola njagala mukole buli kimu kyonna kimusobola buli kimu mukyonoona ekyemugala kimusobola okwonoona saagala bikome mu kwogera action speaks louder than words better do actions than just shouting here temuleekaana mujje mukole ekiteekeddwa okukolebwa than okuleekaana era saagala muddemu mundeekaanire kyenjagala okukola njagala mbalabe nga mukoze action
musituke nga we mwabadde muje mukole action or otherwise nze ate ze jjo berumbira singa mbamba tegeera bulungi ne mbamanyi ekizibu sibamanyi manyiko Peros sina kye mwagaza sina kye ngenda kumukolako kikyamu era kyonna nze wendi ate wendi okupushinga kwoyo omwana kyonna ekinasoboka ne kinabaasobodde nze nganze I'm willing to help her saawa eno y'omuwala si yaleese obuzibu Peros yeetaaga obuyambi wamma mbasaba bonna abali eyo oba oli mu ggwanga ki tulina omwana muganda waffe ali mwannyinaffe ali wano ku ddungu omusajja yasooka yamulimbalimba banaye okugwa mu mukwano n'okwagala omuntu si kibi n'okufuna olubuto si kibi n'okuzala si kibi naye oba ateesa n'omusajja omusajja bwe yalaba ng'embeera endowooza tabuseemuko n'amusulawo ye n'atema n'agenda ogwo omusango sijja kugusa ku muwala omuwala yafuna omulenzi owookubiri omusajja owookubiri gwe yafuna naye n'amulimbalimba kyekimu naye n'amufunyisa obu naye n'akola ki n'adduka yes abasinga mwafunyimye omuwala musiru tategeera biki bitwatugende yes byonna muyinza okubimuvuma naye ensobi yajja yakola ki yajja yakolebwa so ebyo byonna tubiteeke ku bbali nange ndi mukyala muzadde nsaba waakiri we tuba nga tusoboddwe kulumirirwa ye nga ye mukyala tulumirirwa abaana the unborn child none yazaalibwa dda already omwana emyaka agigenderedde naye olaba nti embeera tava mu kifo bulungi lwaki tafuna bujjanjabi tafuna bulabirizi bumala ng'omwana so kyobula nga enkula ye slowinga nsaba mwenna abazadde yonna gye muli era ennamba y'omuwala ngenda kugiteekako awo yonna gy'oli oba oli taata nammwe bataata mbasaba njagala vidiyo eno ebatuukeko taata yamuzaalamu ono omwana eyasooka waali already omulenzi omukulu omulenzi aliwo naawe taata ow'olubuto alina olubuto yamufunyisa olubuto bannange mbasaba mbakoowoola si mu bubi ono omwana embeera gy'alimu si nnungi bano abantu be yaguddemu bakyamu bali mu kumulimbalimba bali mu kumukyusa tayimingi nti abantu abaali badde bayimirirawo ne mulaba mukoze eki bahandise kuvuma buvumi ate abantu abayimiriddewo mbusimanye opositi nze tetunaba kuyambibwa ani yagamba nti n'obuyambi babukaka Peros weebereremu ebyo bakugamba buno ogenda simanya buno bawuzaale bamale bakudipootinge bakulimba wano si we bikola tebamanyi process ya wano just banywedde bubwakata ne basiriwaza obwo nga tebamanyi buli kimu kisoboka omanyi bw'otamira n'onywa n'ovaako olaba nti buli kimu kisoboka kyova olaba nga abamu bava eri waggulu kalya ne beesuula wansi nga bayita Jack Chan ne bayita baani balaba zi firimu nalowooza ali mu firimu kumba ali mu reality akomekereza afudde tubalabye so naabo saagala bakutomeze ne muganda bandise okumwatakingira Saudi Arabia kiki kye bagenda okuyamba ekyamaanyi ennyo bagenda kukola mpapula zigenda kufulumya abaana abo ng'okyetagira ddala obuyambi mukwano abo bakulimbalima bagenda kuripootinga mbungumaze okuzaala so ebigambo byange ebisembayo nze yenze Rosette nnomirirwa omuntu yenna era yensonga lwaki nti omuntu bw'ajja nga alina obuzibu oba ebimusumbuwa n'asaba platform bannange simuggyako wadde akasente era ebiseera ebisinga nze nteekamu ebisigadde byonna naye kenyina osanga nti nyina wennyambyeko nyina wenkoze eki yenze bwenti ate tewali agenda kumalamu maanyi lwaki Katonda kyeyantuma okutuma kubanga kyempulira munda mu nze byebyo nsaba ennamba ya Peros ngenda giteekawo gye bampa eya mobile money ngenda giteekawo bwe munalaba mbu si yo nga si eyo mwabali mukuleekana mmwe mumanyi gye ngenda okuteekawo nsaba yenna gwe yonna gy'oli tuswaze sitaani omwana omutegereko akasente mukama akuwa omukisa newebeera ddira mu 10 gwe omutwalo gwe Uganda newezibeera 15 ze Uganda negubeera mutwalo wa mitwalo 2 nkusaba teekako akasente ako at akafunemu amazzi at least omwana waaganywe bannaye mbeegayiridde ensobi yakolebwa tetusabisa mpaka nga bano bakwano be bandise okugamba mbu smart tebanatuwa ate bikitwala tugenda oli mukola kite banatuwa sina muntu gwe ngenda kukwata mu bulago mugamba nti leta ssente buli muntu alina ebizibu bye omuntu agenda okuvayo kuyambako aba yeerekereza bingi sigamba mbu no ssente abatalina basobola kuziwa tulina famirizi zaffe naffe bwe mba nevuddemu ekikumi kya ddiramu nenkikuwa wallahi yamu tekitegeeza mbu nno mama wange batakyagala tata wange batakyagala muganda wange gyali alyoke nabo gye bali abakyetaaga nankamwa kwogera mba nkyetaaga ssente teggwa buwoomi naye mba neerekereza kati mu respectinga abantu mbeegayiridde era mukakkane wamma omwana ono tumudduukirire naye naasobola n'agamatiza sobola okukwatako omwana omu ne mufulumya bannange ojja kuba okoze bulungi nsaba nagonjebwa nga sikakanga bali mikwano gye y'omuwala talina buzibu tumusonyiwe Peros
era tumuyambeko naye gino mikwano gye gye girina obuzibu giri mu kuleekana nga givuma nga gyasamira mu bbanga olw'okuba banywedde obwengo obwa layisi ne bubakola ki ne bubawunza byebyo ebyange mbeere bulungi Justin Balinze mu mikwano gya Perusi mwenna babadde ku simu location ngera giteekako kati Mbalinze nekyembadde sigenda kukola mu kakiso kikola omanyiza omuntu bwongamba don't do this mumpaka mu bubi I do it and I see what you do kubanga Perusi wiyajja nangamba Rose topostinga kifaananyi kya taata wa mwana search postinga kya taata wa tata Lubuto search postinga nawuliriza naye ate bwe mujjanga munkomandinga nga munvumaga mwogera bingi era namugamba ne mga Perusi omuntu wajja nagaya nange bulungi ekintu nkikola mbasala kanya muntu bubeera bulamu bwe ne kati bwe mujjanga munvuma nga muleekaana singa mujja mirembe ne mwogera nange mirembe ndi muntu ategera Perusi mumubuuze era bwe yaŋŋamba nakikola kye yaŋŋamba tata Lubuto sapostinga kifaananyi kye nakikola kati mwe lwaki muba mujja kumpaka kundagira bulagizi nga bwe muleekania mu bbanga ye mmwe baani kati ngenda batirako location njagala munnoonye we mutannoonye ngenda banoonya zifaafaagane ngenda banoonya bwe mutannoonye kubanga mwayasomye ngenda kunoonya paka Abu Dhabi nze sibera Abu Dhabi mbeere Dubai mbeera ne Sharjah location we ngenda ba location B era njagala mumbuuze sawa zino tujja naye oliwa mbagambe nti ndi Dubai mbagambe nti ndi Sharjah sawa wano wenjogerera ndi Sharjah ati njagala munnoonye bwe munagaana okunnoonya nga bwe mwayasamye nze ngenda banoonya mbwa mmwe mwasama ama mbeere bulungi abagoberezi baffe munansonyiwa abana batubanyiizaamuuko nga mumanyi abantu abatamiivu bajjako naye nga atakuumira mpeera batukuumire munansonyiwa omuntu yenna anyiiga byebyo